wayagala oluyimba lwaluwuliriza lumu bujukuza so I'm lucky nti nina ennyimba ezimu abantu zebakola ki zebayagala zebagenda mu kati abantu abo bakuzimba ina mu kasente I understand naye saagala bapapira njagala bongerayo ku music of course olwo bana bayimba ga music tubakoze tutya nabo balina obeeramu kiringa gamba muno genda mu liigi nga buli omu mulungi batenyuma nakunyuma ekigifuula ennungi nti lwakuba mulimu ba Ronaldo mulimu ba Messi ne baddizimu kati oyo baate bateekamu waki so balina obeeramu nabo tunyumya kuno nakoleka naye muno kyomukyala ali ati naye mukyala wange omwagazi akikyaliko atalina mbwa bano beekubya embaga bano bagenda bw'omanyi ssente z'embaga kyokka tozirina embaga kale soko oba omanyiko ku budget asobola okugira miliyoni 5 eziwasoma miliyoni 5 naawe embaga ki abantu bagamba embaga za miliyoni 2 kati nze miliyoni 2 saazi miliyoni 2 tugenda zikola mu business kola ekintu kyosobola tujja gikuba embaga ya bannaye mwana gwe yagala embaga olina wotulaawo nowejjusa okuyingira Endongo tojejjusangako naye ate sola giwagira mutabani wange giyingira kiringanga bikonde olaba ebikonde ebyo binyuma ng'obiraba naye Tyson tereeza kyakugaba muwala wange oba mutabani wange Endongo ya kuyiriba ya kibuli ya stress erimu stress nyingi bambi kyabula abayimbi bangi abakoze erimu mental stress mungi nnyo kyabula abayimbi bakuba depressed. It's because you're always in the public eye, public opinion. That's why people like me, that many artists, it's for your personal mental space. That way you can think better, make better music. Never obera ku gundi kati gundi yaliko akola kino teka nchikola abayimbi kyebasinga okukola gundi kati akuba gundi kati akuba gundi atandika ntalo ku TikTok buli trend bweneja n'ogifollowing you're going to lose yourself. When you lose yourself, music gonna move X factor you go one from music. So the thing is, I am a big fan of the industry. Zenganze kubanga njibaddemu n'enjiga nati sagala radio